Nga bulijjo abantu abakedde ku kkooti basoose kwazibwa nga tebannayingira kkooti y'amagye Makindye ku misango egivunaanibwa yali akulira ebitongole ebikesi General David Sejjusa. Ono atuusiddwa ku kkooti ku ssaawa 5 ez'okumakya mu bbaasi y'amakomera ng'awerekeddwa akabangaliza military police. Olwaleero tebamutadde ku mpingu ng'omulundi ogwasembayo ng'azze okuwulira okusaba kwe okweyimirirwa. Agenze butereevu mu kkooti ekubiziddwa ssentebe waayo Major General Levi Kaluhanga. Bazzeemu okumusomera emisango egimuvunaanibwa omuli ogw'okwenyigira mu byobufuzi ebirimu kyekubiira ate ng'akyali mujaasi omujjuvu okwogera ku leediyo ya CBS nga taweereddwa lukusa n'okwewummuza ng'ava mu palamenti awatali kusaba lukusa okuva ewa sipiika wa palamenti. Arrived before this court on 4 charge sheets charged with various offences to include participating in political party activities under Section 16(1)(a) and 2 of the Political Parties Organizations Act 2005, insubordinate behavior under Section 146 of the UPF Act 2005, absence without leave under Section 140. Bapuliida be bakulembeddwamu David Mushabe, Ladislas Rakafoz, Mike Mabike, ssaako n'abalala era nga wano Kaluhanga asomye ekiwandiiko omubadde okusaba kw'abapuliida nga baagala kkooti eyimbule omuntu waabwe awoze ng'ava ebweru nga kwotale n'ekyomuwaabi wa gavumenti nga bakanya ky'abapuliida okukkiriza Sejjusa awoze ng'ava ebweru. Agenza okukimaliriza ng'agobye okusaba kw'abapuliida aba Sejjusa era n'asemba eky'oludda lwa gavumenti. David Sejjusa wanise omukono abeeko kyayogera wabula General Kaluhanga n'amulemesa ng'ayagala obubaka bwe abubuulire bapuliida be. Mushabe ategeeza General Sejjusa ayagala bajulire mu kkooti esingawo kubanga okusaba kwabwe kuganya okuyitamu. Ekirala ekibatabudde kwe kuba nti kkooti eyagala baba beeyimirira Sejjusa kubanga kuliko amwekanya eddaala eryajjo n'ekintu ekibafuukidde ekizibu. Kaluhanga asoose kubategeeza nga Sejjusa bw'alina okuddizibwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja, ekintu bapuliida be kibaganye nti ebbanga lino ppanvu olw'embeera omuntu waabwe gy'alimu ne basaba akomezebwewo nga 8, nakyo kkooti kyeganye olwo ne bakkaanya akomezebwewo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja. Ebbeeru kitegeeza nti bamukkiriza okuba ng'awoza naye ng'ava we eka. Ensonga twazirambika bulungi nnyo naye gavumenti n'eziwakanya. Afulumiziddwa kkooti nga bw'awubira ku bantu bw'atunazzibwa eruzira. Kyokka mu kufuluma ezimu ku ssimu za bannamawulire 3 zibbiddwa ekitabudde bannamawulire ne balumiriza abajaasi abakoma ku mulyango okuzibba. If you have a phone which is not yours, bring it back separately. Amangu ddala ab'amagye bagaddewo geeti okwaza buli afuluma ekinyezezaamu ku bantu nga bagamba nti babaaliza bwereere. Nsamba Crash ne Obedi Lutale be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.